njagala okwebaza Katonda atukuumye okutuusa olwaleero nga tukyali mu buweereza wakati mu kusoomooza okw'amaanyi kwe tutambuliddemu ffenna ng'eggwanga ate ng'ekitongole, kubanga tukirabye nti kati ebbanga lya myaka 2 nga tuli mu lutalo n'okulwanagana n'okuttunkana ekirwadde ekya ssenyiga omukambwe, naye bwe tubeera nga ffe tukyaliwo tukyasobola okuweereza, twagala okukyebaliza nnyo Katonda era manye nti Katonda atuleseewo lwa kisa kye ate nakubaako bye tuggusa. Njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'obuwagizi, olw'obuwabuzi ate n'okutuluŋŋamyanga mu buweereza buno bwe tulimu, ate n'okuvangayo okwogera ku nsonga eziruma Obwakabaka ate n'okwogera ku nsonga ezikwata ku bantu be abali mu Bwakabaka bwonna obwa Buganda. Njagala mu ngeri y'enjawulo okwebaza Cabinet ekulemberwa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro, kubanga tutambudde nabo ebbanga lino lyonna ery'omwaka omulamba, omwaka ogulimu COVID-19 ate n'ogulimu ebisoomooza ebirala nabyo bingi ddala. Tutambudde omwaka mulamba era bwe tutuuka wano mu mwezi ogwa Ntenvu tulaba nga Mukama abadde naffe, tulaba nga kusaasira kwa Katonda ate n'obuwabuzi obuvudde mu bantu betukolagana nabo, mu bantu betuweereza nabo ne abatuwa ebyo bye twetaaga okusobola okuweereza. Njagala kwebaza boodi ya Buganda Land Board ekulemberwa Oweekitiibwa Engineer Martin Kasekende, kubanga batuwabudde, tutambudde nabo ate tuyimiridde nabo mu nsonga nnyingi ddala. Bwe tubeera mu kitundu kino ekiggalawo omwaka tetusobola buteebaza abantu betukolagana nabo ne bannamikago abangi ddala, omuli banks ez'enjawulo, omuli abaami ba Ssaabasajja Kabaka ku mitendera gyonna, omuli abakulembeze ab'ebitundu, kubanga ffe obuvunaanyizibwa obwaffe buli mu kulabirira na kukuuma ttaka lya Bwakabaka. Kati buli bwe tubeera nga obuvunaanyizibwa buno tubulina era butuweereddwa, tetusobola kubukola na kubutuukiriza ffekka okuggyako nga tutambulidde wamu n'abantu ab'enjawulo, omuli ebiti ebimu ku ebyo byemmenye, mulimu abakulembeze ab'Obwakabaka naye mulimu n'abakulembeze aba gavumenti eya wakati, kubanga tulabye nti emigozoobano gyonna gye tuyitamu n'ebizibu byonna bye twaŋŋanga nga tuli mu mulimu guno ogw'okuddukanya n'okulabirira ettaka ly'Obwakabaka bitutomera ffenna n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Njagala okwebaza baweereza bannange mu kitongole kino ekya Buganda Land Board, kubanga tutambudde okuviira ddala mu mwezi ogwa Gatonnya okutuuka olwaleero mu mwezi guno ogwa Ntenvu mwe tulabira nga tuggalawo omwaka. Omwaka gubadde si mwangu, naye twebaza nti olw'abannaffe, olw'obuwabuzi, olw'okuyimiriranga naffe tusobodde okutuuka olwaleero. Tumanyi nti tulina ekiseera kye twayitamu nga kya kiseera kya total lockdown, nga muggalo wetakkirizibwa na kutambula na kubaako bye tukola. Tumanyi nti mu kiseera ekyo ate abantu baali baagala kukozesa mukisa ogwo ogw'omuggalo babeeko bye baggusa, babeeko bye bakola ebityobola ettaka ly'Obwakabaka, naye nga tuli wamu n'abakulembeze mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, mu gavumenti eya wakati, tusobodde okulwanyisa ebimu ku bisoomooza ebifaanana bwe bityo. Omwaka guno gubaddemu ebyobufuzi bingi, ate tulabye nga mukyalimu ebyobufuzi bingi ebiteekebwa mu nsonga y'enzirukanya y'ettaka, naye tuyimiridde n'abakulembeze, tuyimiridde n'Obwakabaka, tuyimiridde n'abaweereza, ate mu ngeri y'enjawulo neebazanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka yonna gye bali mu Bwakabaka bwa Buganda, kubanga bategedde ne basobola okweyawulirawo nti ebigambo ebyogera ebimu ebiyinza okubanga n'okutyobola bityoboola, ebigambo ebifulumizibwa ku mikutu egy'enjawulo basobola okubitunuulira ne balondamu ne baggyamu ebyo bye balaba ebisobola okubayamba okusigala nga batudde entende ku bibanja byabwe, nga batudde entende ku ttaka lye balinako ebiwandiiko. Ekyo kituwadde amaanyi nti olumu ebigambo ebyogerwa abantu bwe batuula basengejja ne baggyamu ebyo eby'amakulu ebisobola okubatwala mu maaso. Kino tujja kukikubiriza nnyo mu mwaka guno, wadde nga tuguwumbawumba, era tujja kusigala nga tukikubiriza nnyo ne mu mwaka omujja ogwa 2022. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bamanye ebituufu ebikwata ku ttaka.
omuntu amanye lwaki kikulu nnyo okubeera n'ebiwandiiko bimutaase bannakigwanyizi, bimutaase abagala okutyoboola, ate bimukuume nga asobola okutuula entende nga talina nkayana na balirwana be, nga asobola okukolera ebintu ebikulaakulanya ku kibanja oba ku ttaka ly'alina, ate ng'asobola n'okugenda mu bitongole bino ebikola mu nsimbi ne yeewola ng'alina omusingo gw'asobola okuwaayo nga guzitowa, n'asobola okubaako enkulaakulanya gyatuukako oba enkulaakulana gyatuukako emuyamba okugenda mu maaso. Omwaka guno wadde nga gubaddemu COVID, wadde nga gulimu ebityobola n'ebyobufuzi bingi ddala, tusobodde okusigala nga tuweereza. Abo bonna be tutambudde nabo abatuyambye okuweereza okumalako omwaka guno tubeebaza nnyo, era tusaba nti ne mu mwaka omujja ogwa 2022 tusigale nga tutambulira wamu. Mu mwaka guno tusobodde okubanga tuwandiisa abantu abalyagala okuwandiisa ebibanja byabwe bafune ebiwandiiko abasukka mu 2,000. Akati abantu abo babeera nga bavuddeyo wakati mu bigambo ebibadde bigenda byogerwa ebimu ebitaliiko mutwe n'amagulu, naye ne bavaayo ne bagamba nti ffe katuwandiise ebibanja byaffe kubanga tulabye omugaso oguli mu kubeera n'ebiwandiiko. Olabira ddala nga abantu batandise okuvaayo nga balabufu ddala era batandise okulondamu ebyo ebisobola okubayamba okugenda mu maaso ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Era mu mwaka guno tusobodde okulaba nga ebibanja ebisukka mu 1,500 wadde nga mubaddemu okusoomooza kw'omuggalo bipuntibwa era n'obukonge bw'abantu obwo ne bufunibwa. Wano we neebaliza ennyo ebitongole ebikola ku nkulaakulana mu bitundu ebyenjawulo ne abakulembeze mu districts ez'enjawulo n'abakola ne ofiisi z'ebyettaka mu gavumenti eya wakati betutambudde nabo bulungi nti abo abatuukiriza ebisaanyizo ebibasobozesa okufuna obukonge bwabwe n'obukonge bufulumye. Tetukomye okwo, tugenze mu maaso ne tufulumya n'ebyapa ebifulumye kwabo abamaze okuyita mu mitendera, era kino tukikkaatiriza nnyo eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka nti ebyapa ebyo ebifulumye wadde nga abantu bwe bajja babinona ku Buganda Land Board tebikolebwa mu Buganda Land Board. Ffe tetulinaamu wano kasenge mwe tufulumiza byapa oba mwe twateeka kyuma kifulumya nga kyo omulimu gwako okufulumya byapa. Ebyapa byonna abo ffe tukola tufuna abantu abasabye abagala okugenda ku mutendera oguwandiisa ebibanja byabwe ne batuukira ddala mu kufuna ebyapa, ababa batuukiriza ebisaanyizo tukwata ebiwandiiko ebyo byonna ne tubitwala mu gavumenti eya wakati mu ministry y'ebyettaka, abantu abo ne basobola okufuna ebyapa. Ebyapa ebisukka mu 350 bifuniddwa omwaka guno era abantu bafunye ebyapa byabwe ebyo. Abantu abo bavuddeyo ne basiima era bavuddeyo ne bateeka ne balaga nti balindidde ebyapa byabwe okumala ebbanga naye bamaze ne babifuna. Ebyapa byabwe basobola kati okubeera nga we batuula tebakyalina nkaayana na balirwana baabwe. Tujja kubiriza nnyo omwaka guno gwe tugendamu omujja abantu bajumbire okuwandiisa n'okufuna ebiwandiiko ebituufu ku bibanja ne ku ttaka kwe batudde. Ekyo nno tekyawula mu ttaka lya Ssaabasajja Kabaka oba mu ttaka eddala lyonna. Bwe tunaaba bakukyusa na kutereeza nzirukanya ya ttaka mu ggwanga lino Uganda, tujje ebyobufuzi mu nzirukanya y'ettaka. Abantu bamanye emigaso egiri mu kubeera n'ebiwandiiko ku bibanja ne ku ttaka kwe batudde. Abantu bamanye nti omuwendo gw'abantu gweyongedde obungi. Kati buli muwendo gw'abantu gye gweyongera obungi ng'ettaka terinaanuuka teryeyongerako bunene, abalyetaaga bagenda kweyongera ebbanga lyonna. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti ettaka lirinya omuwendo. Tewakyaliwo wano weweetooloola mu Uganda n'ogamba nti nja kugenda n'emitwalo gyange 10 ngule ekibanja. Ekyo kikulaga nti oba ettaka liri Arua oba liri Busoga oba liri Kabaale oba liri wano mu Buganda lyafuuse ekyomuwendo. Era ffe ekyo kyekimu ku kiruubirirwa kyaffe okulaba nga abantu bamanya nti ettaka lyabwe ery'omuwendo twagala balikolereko ebyo ebisobola okubatwala mu maaso. Abantu ba Ssaabasajja wonna we bali oba abantu mu Uganda wonna bongera okusomesebwa bamanye nti ettaka tolyetundako, okolera ku ttaka ofune ebyo by'oyagala okufuna ng'otunda ettaka ng'obikolera ku ttaka lyo, kubanga ettaka wadde nga obugimu bugenze buggwamu ate abakugu bavuddeyo okutulaga nti osobola okugimusa ettaka lyo n'okolerako ebintu ebyenjawulo. Tulina okusoomooza kwa bannaffe abalowooza nti bajja kutaataaganya
enzirukanya ya kooti ey'abannaffe abavuddeyo nga baba banoonyereza ku nsonga z'ettaka batwala obudde bwabwe batwala obudde bungi. Singa gavumenti etutwala evaayo nejja neetereeza ebifaanana bwe bityo abanoonyereza ku migozi obano n'ebizibu ebiri ku nzirukanya y'ettaka ne batwala obudde butono ddala abavunaanyizibwa ku mateeka ne bagoberera amateeka ate enkola ya kooti neyanguya mangu okusala emisango abantu abatuufu ne bakolera ku ttaka lyabwe mu butuufu kijja kwongera okukyusa ekifaananyi ky'enzirukanya y'ettaka mu ggwanga lino Uganda. Ffe tuwa obweyamu kyobumu ku buvunaanyizibwa bwaffe bwe tugenda okussaako ennyo essira mu mwaka ogwa 2022 kwe kwongera okusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka yonna gye bali mu Buganda. Era tumanyi nti bwe tukozesa emikutu nga BBS Telefayina ne tukozesa CBS ne radio endala zonna n'emikutu gy'amawulire oba kuwandiika oba TV endala zonna abantu ne bafuna obubaka ne bamanya nti ebyogerebwa bingi naye kiki kyenzijamu nze kyenfunamu oba kyeninamu omuganyulo ne batunuulira ekyo kijja kukyusa ekifaananyi abantu kye balabiramu enzirukanya y'ettaka. Tugenda kusessira mu kwongera okuteeka ebintu by'abantu nga tukozesa tekinologiya twongere okubinyweza nga ne bwe bakola batya ebiwandiiko byabwe tebibula. Tugenda mu ministry ey'ebyettaka nga tunoonyereza ku ttaka naye n'okebera ng'ogenda okulaba nti white page terabika. Era twebaza nnyo gavumenti nti evuddeyo mu kuteeka essira n'amaanyi mu kuteeka ebintu bino ku mutimbagano n'okukozesa tekinologiya okwongera okukuuma ebintu bino. Nti ababadde bakozesa emiwaatwa nga babuza ebintu mu gavumenti babuza white page ne banoonya fayiro emu nga togiraba. Gavumenti aweetadde amaanyi mu kubiteeka mu soft copy mu kubiteeka ku mutimbagano n'okukozesa tekinologiya okubikuuma. Ekyo kigenda kwongera kutereeza nzirukanya ya ttaka. Njagala okusaba gavumenti tutambulire wamu mu nsonga y'enzirukanya y'ettaka. Njagala okusaba baweereza bannange twongere okunywerera ku buweereza obwa Ssaabasajja Kabaka obuvunaanyizibwa bwe yatuwa mu kukuuma n'okulabirira ettaka lye n'okusaba abaami ba Ssaabasajja Kabaka n'abalala bonna be tukolagana nabo tutwale mu maaso obuvunaanyizibwa. Tuteekewo empeereza buli muntu gye yeegomba. Tuteekewo empeereza ng'omuntu bw'ajja gye tuli afuna obuyambi afuna obuweereza bwe yeetaaga ate n'asobola okugenda nga afuuse ambasada yonna gy'ayita nti bwe ngenda mu Bwakabaka nsobola okufuna ebyo bye neetaaga. Ne gavumenti tugisabe eyongere okutereeza nti bwe tuba tukola ku byapa by'abantu bireme kulwayo nnyo. Bwe tuba twetaaga bukonge buleme kulwayo nnyo. Twebaza ebitongole nga KCCA tugenze mu nzikiriziganya ne batukkiriza awamu ne baddirizaamu ne ku nnatti eziteekebwawo n'ekigendererwa ekyokulaba nga ekibuga kikyuka oba Kyaddondo ne Busiro bafuna obuweereza obulungi. Abalina ebibanja biyinza okuba nga tebiweza decimal 15 nga KCCA byeyagala naye ng'ate balina enguudo bamaze okuzimba. Twebaza nti obukulembeze bwa KCCA buvuddeyo ne Wakiso district okutwalira wamu ku nsonga z'ebyettaka bavuddeyo ne baddirizaako ne bagamba nti ono bw'aba yazimba bw'aba alina ekkubo tusobola okulaba bwe tunyigiriza ne tuseeseetukawo katono okuva ku ekyo kye twateekawo nga standard naye ate nga tetusse mutindo gwe tusuubira kubeera mu bitundu bino kubanga ebitundu bikuze tugenda mu maaso. Twagala okusaba abakulembeze ku mitendera gyonna nti tutunuulire ensonga zino ez'ettaka nga tetutaddeemu bya bufuzi. Bwe tunajjamu ebyobufuzi bwe tunajjamu okutunuulira ani agambye ne tutatunuulira agambye eki ekyo kijja kusobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso kijja kusobola okwongera okukyusa enzirukanya y'ettaka ate n'okulaba nti waliwo okugenda mu maaso. Tulina ebigenda bibungeesebwa ebimu ebyogerwa ne bagamba nti Buganda Land Board teriiwo mu mateeka. Ffe tulowooza nti ensonga ez'okubeera mu mateeka oba nedda ezo zirina emitendera egiyitibwamu era ffe tetukitwala na kukiwa budde buwanvu kubanga tumanyi nti eyawandiisa Buganda Land Board ye gavumenti. Buli kye tukola kyonna kiri mu mateeka. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka wonna we bali twagala okulambulula n'okutangaaza kino. Abawoza nti kyapa mu ngalo w'Obwakabaka mukyamu. Kyapa mu ngalo yali ngombo eyali ekozesebwa mu kaweefube oba kampeyini gye twateekawo n'ekigendererwa ekyokulaba nga abantu abaali bawandiisiza ebibanja byabwe ne bafuna obukonge ng'ebibanja bipuntibwa basobola okufuna ebyapa ku miwendo emisaamusaamu.
kyapa mu ngalo ebyapa byonna byetwogerako bigabibwa gavumenti ya wakati ffe ne tubituusa eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka ababa bayise mu mitendera nga baagala ebyapa ebyo. Njagala okubiriza bannayuganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna nti ekirwadde kya COVID-19 kikyaliwo. Kitukakatako ffenna okulwanyisa ekirwadde kino, kituwe ebbanga okusobola okukola emirimu gyaffe, kituwe ebbanga okusobola okukulaakulana ng'abantu, ate ffe abali mu buweereza tusobole okuweereza Ssaabasajja Kabaka waffe nga tuli balamu. Buli muntu singa anaasooka ne yeefaako n'afa ne ku mulala, kijja kutuyamba okulwanyisa ekirwadde kino. Abasawo bavuddeyo ne batukubiriza okukola n'okutuukiriza ebyo bye batulambisa okukola. Nsaba ffenna tubikole. Tuli mu biseera eby'ebikujjuko eby'ennaku enkulu. Tusaba nti abantu nga bali mu bikujjuko bamanye nti ekirwadde kino ekya ssenyiga omukambwe oba ssenyiga lumiimamawuggwe kikyaliwo, kati beegendereze mu ntambula zaabwe okwewalako okusaasaana kw'akawuka kano. Naye n'endwadde endala nnyingi zikyaliwo nga ne Mukenenya mw'omutwalidde. Tusaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka babeere beegendereza. Tubaagaliza okumalako omwaka guno obulungi ogwa 2021, ate tusaba Mukama Katonda abayise bulungi mu mwaka ogwa 2022 n'ebyo byonna bye mwetaaga bye mwagala ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka, Mukama abibawe. Ayi Mukama Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Abakiise bannanga ku board olw'obujjumbize mu mulimu gw'abaweebwa Mukama waffe Ssaabasajja, ate n'okubaagaliza omwaka ogwa 2022 ogujjudde ebibala. Njagala okwebaza abantu ba Buganda abayimiridde n'Obwakabaka ku nsonga z'ettaka eziriwo mu ggwanga, naddala okulwanyisa ekiteeso ekigenderera okusaanyaawo ettaka lya mayiro ekibaddewo mu mwaka guno 2021, era n'okubakubiriza obutassa mukono ne mu mwaka guno gwe tutandise ogwa 2022 n'obutawuliriza bulimba busaasaanyizibwa abantu baagala kubba ttaka lya Buganda. Njagala okubakakasa nti Buganda Land Board ku bumanyirivu bwetuuseeko kati yeebuuzibwako ebitongole ebirala wano mu Uganda n'okuva ebweru waayo, nti Buganda Land Board kitongole kya Bwakabaka era kiriwo mu mateeka, kyawandiisibwa okusinziira mu mateeka agafuga eggwanga, era kigenda kugenda mu maaso nga kiweereza abantu ba Buganda ne mu mwaka guno omujja nga kibayamba okukuuma n'okunnyikiza obusenze bwabwe, ate n'okuweereza abo abatali ku ttaka lya Kabaka kasabasaba obuweereza buno. Nkubiriza abantu ba Kabaka bajjumbire okutereeza obusenze omuli okwewandiisa, okuwa obusuulu, ekkanzu ya Kabaka n'okufuna ebyapa n'ebirala mu mwaka omujja ogwa 2022. Abantu baffe bonna okulwanyisa COVID-19 nga tugoberera entegeka ezaatuweebwa mu Luzungu SOPs, tuzigoberere bulungi mu mwaka gwe 2022 n'okusingira ddala nga beegemesa. Kantuke ku bakozi n'abakulembeze ba Buganda Land Board, mbebaza okuba nti mujjumbidde emirimu mugikoledde ddala ku mutindo omwaka guno gwonna ogwa 2021, nandibadde nga tubadde n'ebisoomooza bingi, naddala lockdown n'obulwadde obwo obwa lumiimamawuggwe. N'olwekyo era mbaagaliza omwaka guno omupya ogwa 2022 gubeere nagwo gwa buweereza buli ku mutindo ng'ennono ya Buganda Land Board bweri. Sinema kwerabira, sikulanga neerabira abannamikago abatukwatiddeko omwaka guno gwonna. Bingi bye tutuuseeko ebirabwako lwakubanga tubadde ne bannamikago bano. N'olwekyo omwaka guno omupya 2022 nsaba tweyongere okukalagana ffenna ne bannamikago bano, sobole okutumbula
obwakabaka bwa Buganda mu ngeri esaanidde ate ey'omutindo ey'ekitiibwa.